Nkomyewo nate era mu mboozi yaffe ekitundu ekyokubiri ku kaweefube wa Museveni okuba nti alemera mu buyinza paka kufa. Life presidency bid eya Museveni gyaliko era nga mu kitundu yaffe ekyasoose twasembyeyo nga nkutegeeza nti ejje erya SFC nti mu nnongosereza eya UPDF Act kaweefube Museveni gwaliko kwe kulaba nga lifuulibwa battalion era nga kiba kitegeeza nti ekyo kiba kigenda kumuyamba nnyo okubeera nti alina ejje erigenda okubeera nti likakasiddwa era nga lirina obukugu obw'amaanyi ennyo okusobola okubeera nti nno abeera mu buyinza nga mwagala oba temukola ki oba temwagala. Kakati era tuba twogera ku mbeera eya UPDF Act n'ebyo ebigirimu. Jjukira nti mulimu ne court martial okubeera nti nno ewozesa ba civilians nti mu kulijjayo okusooka ne bongeramu nga kooti emaze okusalawo nti court martial kooti y'amagye tekkirizibwa kubeera nga ewozesa bannansi oba abantu aba bulijjo. Kyekigambo ekituufu, abantu aba bulijjo abatali basirikale. Kati olwo ennongosereza eno ebyo byonna mu ebiri tugenda kuba tubitunuulira era nga twebuuza nti kakati kale Museveni mu mboozi yaffe eyasoose mu kitundu kyaffe ekyasoose twalabye nti agamba nti okulonda tekulina makulu oba singa muba mulonda ababaka ba paalamenti nti abatasobola kubeera nga babatuusaako enkulaakulana, abatasobola kubeera nga bafa ku nsonga ng'eza security mbu tekubeera na makulu. Naye nga twebuuza nti ate lwaki Museveni ababaka omuwendo gwa paalamenti gweyongedde nnyo ku mulembe guno era nga ebyo byonna bwe bitunuulira bikwatagana na kuwudiisa akola kino oba ayogera kino wano ate bwaddiira emabega ga kateni kyavumirira kyaseesaamu. Kale era mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri muganda wange ndowooza tutandike naye nga tuwerabira okubeera nga osubscribinga onyige notification bell. Kikulu nnyo gwe bw'oba wasubscribinga ekyo kirala, naye ate n'okunyiga notification bell nnyongereza y'amaanyi ku kubeera nti nno kati awo obeera togenda kumisinga mboozi yonna wano ku Uganda at Large. Togenda kuddamu kungamba Uganda at Large nga wabula ne bwe mba nninayo emboozi emu kati nga bwe naderitinga nagana ajjayo emboozi 1,110. Kati kumpi omukutu gwali gwakala kati nkomawo bukomi okubeera nti kati musobola okusakinga ne mulaba Uganda at Large yono. Nali saavaako mbadde nwanira eyo wansi mu mikwesese nwana tola mbadde nkuba omulanga abatonotono abawulira bannange muyambe. Okay, twayingidde ekisiibo era abaagala okuyambako ku basiibi yewano ku Uganda at Large mbaaniriza newalala yonna obuyambi gye musobola okubuteeka, si wano wokka ku Uganda at Large naye eva tuba n'abantu baffe wano ku Uganda at Large nga famire ebyo twamanyiiza ate nga munnange babeerayo ate era beeyongerako. Oba osobola okusiibulula kikulu nnyo ddaaku, kikulu nnyo weebali Uganda wetwogerera kati muyinza okuba mwe mulimu winta abamu eyo abamu mulimu mbeera tugamba si ya winta oba si ya musana gye muli okwetoloola ensi, naye kati wano Uganda ekiriwo gwe musana, ebbugumu lingi nnyo. Kati ate muganda wange ebbugumu terikoma ku kubeera nti lyaka bwasi oba omusana gwaka bwasi oba abantu kubeera nga ebbugumu baliwulira, naye omusana gwakira ddala ne mu nsawo z'abantu ebyaddala gwe bw'oyogerako n'abantu muganda wange olabira ddala nga bannange buli kaseera embeera eyongera kubeera mbi. Titumanyi kiki Mukama Katonda atusaasire tusabe busabi bannange. Naye abasobola okuyambako abasiibi wano mbaaniriza nnyo ku Uganda at Large. Osobola okuwaayo konna kw'olina, enamba zange ziri awo, emu esembyayo 15 endala esembyayo 73.
osobola okujja ku WhatsApp n'ombuuza amannya amatuufu nenga kuwa. Awo n'osobola okubeera ng'oyambako era oba okoze kinene nnyo. Kale ekitundu kyaffe ekyokubiri, Museveni's presidency bid. Nti kaweefube General Museveni okubeera nga afuga Uganda paka kufa. Ensonga yazituwadde mu kitundu ekisooka, yatugambye nti tagenda kuva kuwa president paka ng'ebizibu bya Africa biweddewo, naye nga bisobola okubeera nga biggwawo okukuwudiisa, kubanga bangi nnyo baabirekawo. Baaliwo ne babirekawo, n'abo bennyini abamumentalinga baaliwo ne babirekawo. Ate ng'ekizibu kye yatunnyonnyola ekya abakulembeze ba Africa okulwa mu buyinza mu ntandikwa nga yakajja mu buyinza nga kyekizibu ekya Africa, essaawa eno ye kizibu ekyo kyennyini. Kakati munnange nabadde nkunyonnyola ku ggye lino erya SFC, era nga mu kuyita mu kwamendinga UPDF Act kino olwedde kyawadde dda olukusa okwestablishinga mu butongole ejje lino eriri trained ery'amaanyi erina bakomando ab'omulembe, era nga muganda wange kiba kimaze okubeera nga mu nnongosereza eyo eya UPDF Act eyabagibwa 2005, era nga wano muganda wange nga bayingizaamu butereevu okubeera nga bakakasa nti lino kati jje era nga full battalion mu Uganda People's Defence Forces, tuyiga battalion number SFC, battalion number mu Uganda People's Defence Forces. Kiba kitegeeza nti awo abeera amaze okubeera nga afuna ejjiiri lyekakasa era nga ligenda kumuyamba kinene nnyo okusinziira ku information gye tulina. SFC bakomando bano kigambibwa okuba nti baba trainingira ddala, era nga training gye babawa esingira ddala ey'abaana abasirikale aba bulijjo aba UPDF oba military police. Tubali tuwaana nnyo obwana bwa military ntera okuwulya bulready top. Kakati bano ate bo babeera bazibu era nti bano okubeera nti nno bafuna okutendekebwa okw'amaanyi ennyo kibasobozesa okubeera nti nno bakola operations ez'amaanyi, era nga UPDF nga amagye gye gayinza okuba nga tegasobola kubeera nga gahandulinga operations ezo, kati nga okubeera nga baneutralizing okutiisibwatiisibwa kono ba threat yonna, nga waliwo ayagala okubeera nga anyegenya entebe ya General Museveni. Kakati kagurupu kano kaali katono, kaali ka small unit, kaali ka unit akatono aka SFC. Essaawa eno kagejjedde ddala, era nga kagejjedde ddala okutuuka ku mutendero gwa battalion, era nga kigambibwa okuba nti kalimu abajaasi abasoba 2,000. Bano balina emmundu ez'omulembe, bali equipped with advanced weaponry, era nga balina obusobozi okubeera nga baŋŋanga forces endala eza UPDF. Kati nga aba military police abajja ati bano bemutenda abambala obukookolo ng'obagase wamu n'aba military police n'endala ne forces endala obuwayi obulala mu UPDF, singa bugezaako katugeze oba okuba nga bukontakitinga ku bagezaako okuba nga bagala okujjako General Museveni, aba SFC omutendero gwe baliko nti bazingako bano bonna ne babafukamiza. Kakati nti gwe bw'otunuulira embeera eriwo era nga bakutegeeza nti bano nga bamaze okubeera nga bafuna okutendekebwa okw'amaanyi mu nsi nga ez'e Bulaaya, Russia, China, North Korea, eyo yonna baba trainingirayo. E North Korea munnange bano, era nga tukimanye bulungi nnyo nti
abakulira era akakasa nti ono agende ono tetuwagala ye Muhoozi Kainerugaba. Era mu ntandikwa mujjukira Nambooze yagaa nti oyo omuntu atalina ku mutendera gwa LDU atuuka okubeera ng'ate kati yalonda ejjo eryo. Byatandika bwe bityo mpola mpola. Muhoozi n'agenda ng'abakola ki ku mulimu gwe basooka okubeera nga bamuwa bazze balizimba mpola mpola nnyo. Gyerye era limuwuliriramu nnyo. Bano baweebwa akasente akasinga ku bano abalala benkutegeezezzaako military police jati aba UPDF abalala. Bano baweebwa akasente akasinga akabali era nga mu kubawa akasente ako akasinga akabali kiba kitegeeza nti babeera bawulirira nnyo mu Commander in Chief General Museveni. Ate kyo kiba kitegeeza era kubeera nga bawulirira nnyo mu Muhoozi. Kati eryo lyejje nga bwe liri naye mu mbeera y'emu twalabye nga mu kwamendinga UPDF Act olire bawagiseemu ekyokuba nga bawa kooti marshal kooti y'amagye oba kooti z'amagye obuyinza okubeera nga zihandolinga emisango gy'aba civilians. Ekyo Museveni ng'akikola ki ng'akisimbako nnyo essira nga kooti egaanye yakugamba ne mutabani we nti kiryoke. Abantu bakiganya babaka nedda era alina kubayita buyisi kubatuuza eri abagambe mukole kye mbagambye oba si kyekyo. Kati olwo abaagala kaadi 226 abaagala obwa minisita abaagala obwa RDC abaagala biki bonna babeera tebalina kyakukola kuba kimye ne banaamukuba wali oba ne bana teyeetabe mu kalulu kati nga bwolaba Kiwanda teyeetaba mu kalulu ka 2021 naye ne bamuwa ekifo ekiki ekirala nga bamaze omukonvinsinga nti alekera gundi ne bamuwa ekifo ekirala. Kakati awo ye bw'atyo bw'akwasa abantu be mu ngeri y'okuba era nga kwegamba okukwalibwa ddinga oba tutwalenga oba blackmail kubanga baba balina okuwa yo kye bawaayo ng'abasuubizzaayo ekintu ekirala kati kibaleetera okubeera nga bakola ebintu ebitajja nsantu olw'okusalawo. Naye ng'omuntu yeebuuza nti Museveni bigenda kumubeerera byangu ddala mu BDA eno gy'aliko life presidency. Kakati Museveni n'ababaka ba NRM bano boolekedde omulimu omunene ennyo mu lutalo lwabwe olw'okubeera nti nno bakola ennongoosereza mu Uganda People's Defence Forces Act UPDF okubeera nga ba civilians babeera basobola okubeera nga bawozesebwa mu kooti z'amagye. Kwegamba oyinza okugamba nti omulundi omulala kuba kati ogwasooka kooti yakola ki yakikuba kati nga balina kugenda kukola ki. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti kino tekigenda kubeera kyangu era abamu ku batunuulizi b'ebyobufuzi era nga bakugu mu by'amateeka kino bakyogerako academicians n'abantu abalala nga bekutegeeza ba legal experts bagamba nti wagenda kubaawo emisanvu oba boolekedde Museveni ne ba MP be basobodde okubeera nga ateekamu endowooza ze oba aba brain washing okubeera nga balowooza ekyo kyabagamba nti boolekedde emisanvu 6 oba hurdles 6 ze balina okubeera nga babuuka ezigenda okwekika mu kkubo lyabwe mu controversial proposal yaabwe eno gyentegeeza ey'okubeera nga ba civilians bawozesebwa mu kooti z'amagye. Kakati ffenna tukimanyi bulungi nnyo oba bwaliwo abantu abamu nga bagamba emboozi kwe byoyogera tabitegeera gamba byajja ddi. January nga 31 Supreme Court eya Uganda yawa ensala ey'ebyafaayo era neetegeeza nti nno
kooti z'amagye tezirina buyinza kubeera nga zikozesa ba civilians. Kati awo wewava. Kakati olwo nga bwe nkutegeezezza nti abalamuzi jury oba akakiiko k'abalamuzi 6 oba 7 fakiti baali 7 nti 6 be baaviirako okubeera nti nno kigaanibwa. Omu yekka ye yakkiriza yakkanya Gen. Museveni. Ne kati gamba bw'okitunuulira okulaba nti Gen. Museveni yakugamba newankubadde kuliko omulamuzi omu akkiriza oyo wa makulu nnyo era tugendere mu palamenti nze ngenda kukola byonna bye nkola ababaka bajja kumpagira era emisango egyo gikomewo mu kooti masho. Era ne Muhoozi yagamba juzi nti omusango gwa Besigye essaawa yonna gujja kuddayo mu kooti masho. Kitegeeza nti waliwo okukeerezebwa era ne fayiro okubeera nga bazitransfaringa okuzijja mu kooti y'amagye ezaabo bonna abavunaanibwa mu bukyamu nga kooti bwe yategeeza nti waliwo okukeerezebwa. Juzi DPP yatutegeeza natugamba tebannaba kubeera nga bazijjayo, tebamanyi na fayiro ziri mmeka. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti ratio eri 6 ku 1 abaagaana era nga bagamba nti trials ezo mu kooti masho ziri unconstitutional. Era nga mu bye bayogerako bagamba nti tewali bwenkanya na bwetwaze, okitegeera fairness and independence. Kakati kino kitegeeza nti ekooti z'amagye baazambula obuyinza bwe babadde bakozesa ebbanga lyonna okulaba nga nabo beeyingiza mu legal system. Era kati ekyo muganda wange ne kibeera nga kiringa ekinyegenyeza mu foundations oba emirandira oba omusingi ogwa legal system wano e Uganda. Kakati Gen. Museveni ye n'atulaga nti mwetegefu nnyo okubeera nga approachinga amendments ezigenda okubeera nga tizizaavinga decisions za kooti okubeera nga barivasinga sirizavinga naye okurivasinga okusalawo kwa kooti enkulu. Kakati ekyo badde nkunyumizaamu ku Katonda osobola okubeera nga otegeera kubanga waliwo bannaffe oyinza okubuulira yali mu kkoma agenda okuzukka nga alaba amawulire oba agenda okugira ati YouTube nga wuli Uganda Talaaja ayogera nga ayogera ku biki. Ako ke ka flashback kenjagadde otegeere temumanyi mwenna. Kale kwegamba legal minds abo bamanyi ebyamateeka ba academicians n'abantu abalala bamulunguluzi b'ebyobufuzi abatunulira ebintu nga ebigenda maaso wano mu ggwanga kabiraba mu butuufu bwabyo bagamba nti muganda wange okukyusa mu UPDF Act tekugenda kubeera kuseereza ligenda mugga, tekigenda kubeera kuseereza ligenda mugga era nga bakiwadde mu ngeri mukaaga. Ekisooka boogera ku constitutional roadblocks era nga kino bakinyonyola bagamba nti okola ennongoosereza mu UPDF Act yokka bagamba kiba tekimala. Bagamba constitutional roadblocks kitegeeza nti ate waliyo emisanvu emirala mu constitution eya Uganda era still nga ate gyekuusa ku kintu ekyo nti gwe okubeera ng'ogenze bugenzi mu tteeka amateeka ga UPDF n'okola ennongoosereza mu go kiba kitegeeza nti ate waliyo obuwaayiro obulala still obuliko obuzibu obuyinza okukuba kino ekya UPDF Act. Era balawyers ne bagamba nti tekimala okubeera nga just okoze bukozi ku UPDF Act. Balawyers bagamba nti kooti enkulu ensala yaayo yeesigamizibwa ku constitutional principles, ku nnambika ya constitution. Era nga kino kitegeeza nti
enkyukakyuka zonna zirina okuba nga zitambulira mu layini ne amateeka supreme law, era nga munnange kiba kitegeeza nti ennongoosereza mu constitution eba yeetaaga 2/3 parliament majority, ekintu kitali easy. Ensonga endala, jjukira tuli ku nsonga lwaki tekigenda kubeerera General Museveni kyangu nnyo okubeera nti just ayisawo buyisa kino ekyokubeera nti bannansi abantu aba bulijjo bawozesebwa mu kkooti ez'amagye. Kati ensonga ey'okubiri kugambe ziri 6, waliwo kye bayita public opposition, okuwakanyizibwa general public, era nga kino tukiraba mu ngeri nti kkooti bwewe ensala yaayo negaana ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti z'amagye, twalaba nga abalwanizi b'eddembe ly'obuntu ba human rights activists kukussa n'abakulembeze mu opposition, ba opposition leaders nga bajaganya era nga balabira ddala obuwanguzi bwennyini okubeera nga basuuzizza kkooti z'amagye okubeera nga ziwozesa abantu aba bulijjo, era ng'ekyo bakirabanga okunyigiriza. Kakati muganda wange gwe okuva eri obuvi n'oyagala ekyo kiriviving kwegamba okikyuse just bwotyo kubanga olina obuyinza, ekyo kiyinza okuvaako okwekalakasa kw'abantu okukosa n'okuvumirirwa ensi yonna. Ensonga eyokusatu yali badde obwetwaze bw'essiga eddamuzi, judicial independence. Kakati nti essiga eddamuzi wano mu Uganda lyo liba limaze okubeera nga liraga nti bwenkanya bwe bwetaagisa oba fair trials. Kakati ensala ya kkooti ebeera kubanga ebbanga lyonna kye babadde nga balwanirira, tulaba aba Uganda Law Society gonna nga bavumirira ekyo obwerufu twagala obwe. Kakati Supreme Court ng'emaze okuwa ensala yaayo, ekyo kiba kikakasa nti ekyo kyongera okubeera nga kikakata era eba step nene nnyo gye babeera batutti ku lugendo lwabwe olw'okubeera nti balwanirira obwetwaze bw'essiga eddamuzi, nti naye olisalawo ku lwalyo nga teririiko external forces, kati nga bwe tukiwulira nti nno cabinet Museveni n'abantu be bonna balina influence nene nnyo, ne bannabyabufuzi bangi balina influence nene nnyo ku ssiga eddamuzi, era bakuba bukubi entoli bwe bati essiga eddamuzi nga mulaba ebintu babisala kifuula nnenge. Kakati ekyo abalwanirira judicial independence kitegeeza nti nabo weebali era kibalumira muli. Kati kigenda kubeera kizibu nnyo parliament okubeera nga eintroducinga amateeka agakontana oba agacontradicting ne fundamental human rights. Kigenda kubeera kizibu nnyo. Ensonga ey'okuna nti kino kusalawo kwa parliamentary divisions, enjawukana mu parliamentary divisions. Kakati newankubadde NRM erina ababaka bangi mu parliament, erina majority mu parliament, naye si ba MP bonna nti basobola okubeera nga bawagira move eno Museveni gyagala okubeera nga akola ki. Abamu batya nti ebiyinza okuddirira munnange mu kariya yaabwe by'ebyobufuzi, political consequences. Mujjukira wano mutogikwatako twatuuka mu 2021 abamu baabalangira ebyo era awo we baayitira. Kakati okwendoosinga etteeka erirabibwanga eritagetinga opposition figures kiba kitegeeza nti abamu balina okubeera nga basikamu, kubanga jjukira nti wano tukirabye nti ababaka abamu basobodde okubeera nga basabaivinga kubanga bakulaga nti ekitundu balinga abalinnye opposition ate balinga abalinnye bakulaga nti ba NRM. Ne bwe bwene juice kyajja akakase Theodore Sekikubo n'agamba nti oyo munnaffe naye nga tukimanyi bulungi nnyo muna NRM, era
ne mu kalulu ka 2000 wa mu kampeni za 2021 Bobi Wine ayina ye kennyini bwe ya endorsinga nga ba NRM mu bitundu ebimu. Wakati awo bwe kugamba nti parliamentary divisions oba division, muganda wange oyinza okukaanya nange. Ensonga ey'okutaano, international scrutiny. Ensi yonna ekiraba etya era eteekwa kukivumirira. Kakati Uganda eri ku bunkenke olwa pressure okuva eri global human rights bodies, ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu okwetooloola ensi yonna. Era move yonna gye bakola okubeera nga ba reinstatinga oba bazzaawo military trials for civilians could strain relations with development partners. Nti move yonna gye bakola okubeera nga bakomyawo ekya kooti z'amagye okubeera nga ziwozesa abantu aba bulijjo, kino kiba kitegeeza kiba kigenda kubeera nga kiteekawo obunkenke wamu n'obutakkaanya n'ebitongole okukwasa n'ensi endala Uganda zeekolagana nazo mu bintu eby'enjawulo. Kakati era ensonga ey'omukaaga ku nsonga eno gwe mukululo oba pace oba kye twalibadde tuyitanga stage eya Supreme Court kwetadde oba omutendera kwetadde ekintu nga bonoga nti kati ekintu bakiwanise bakitadde wano, kati ate gwe ogenda kikola otya, okisse okijjewo. Presidents of the Supreme Court tebamaze okubeera nga bo baseetinga level newankubadde Parliament esobola okukyusa etteeka naye kiyinza okubeera nga kisoomooza oba kiri challenging mu kooti, kubanga kooti eba emaze okuwa ensala yaayo. Kati kiba kitegeeza era obutayagala kubeera nga nabo babatyoboola, kitegeeza nti basobola nabo okukisimbira ekkuuli ne bakikuba mu ngeri eya temujja kubeera nga mutumanyiira mu ngeri efaanaganako bwetu. Kati ate era still ku nsonga y'emu oyinza okwesanga nga newankubadde nga kooti yasalawo, Parliament n'esalawo n'egezako palapalanya, Museveni ng'ayita mu babaka b'abangi bwe batyo, still era ensonga y'emu esobola okuddizibwayo mu kooti mu kujulira ne bakizzaayo mu kooti kugamba etteeka baliyisizza, naye ate aba opposition abakyopozinga ne bagenda mu kooti ne balisimbira nga boolaba bwe kyali ku tteeka ly'ebisiyaga. Mujjukira bulungi nnyo nti Museveni amaze okusayininga teri bisiyaga ba Andrew Mwenda, ate ne bagenda ne bakiwakanya mu kooti mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ebyo byonna muganda wange bisuubire okuba nti bibaawo, tekigenda kubeera kyangu Museveni kubeera ng'ayisaawo ebyo ebyokubeera nti nno bimuyamba kuba court martial. Kati era ekigendererwa kyayo ekikulu kwe kubeera nti enyiga abo bonna aba opposition abagezako kubeera nga bayimusa emitwe nti ovunaanibwa eri kuba ye mulamuzi waayo. Naye ng'era omuntu yeebuuza agamba nti kale bwe kiba bwe kityo, Museveni nga bwe yasoose tugamba mu kitundu kyaffe ekyasoose nti okulonda ababaka ba Parliament yaga nti waliwo ebintu ebirina okubeera nti okulonda tekugasa kubanga waliwo ebintu ebirina okutunulwamu. Security y'eggwanga bw'erina okuba nga etunulwamu n'enkulaakulana y'eggwanga. Nti kati okulonda ababaka ba Parliament nti okulonda tekugasa kiri awo kubanga mbu si kye kisookerwako. Kati nga tetumanyi nti security kubanga naga nti ebyo birina kubeera nga bikwasaganyizibwa era oba amagye ga ggwanga, poliisi, ekintu Museveni ate era kyayiyengamu amazzi. Poliisi agitaddemu basirikale, amagye naga atulaze nti siga Bannayuganda, siga Uganda, wabula gage ne mutabani we era gakuuma bbo era bagayita magye gaabwe. Okuleka bwe kijja kukubeera nti ne basaba ssente ez'omuwi w'omusolo awo gaba gaffe. Okuleka bwe kijja kugamba bagatuwa batwetaagamu ssente ezaffe ez'omuwi w'omusolo oba bakoze ebikoloberwa wabweru w'e Uganda eyo abo bagatutwala nti gaffe. Bwe gaggenda ne bagavunaana emisango kati nga bwe bakikola e Congo mu kooti y'ensi yonna, awo Uganda yeesasula era omusango babeera baguwaabidde Uganda. Oba otegeera ekintu ekyo. Kakati Honorable Geoffrey
Feta ono yaleese debate mu parliament era nga ajagala ababaka ba parliament bakendeezebwe. Kati ekyo nkiraba kiri mu line n'ekya General Museveni kye yayogedde waggulu eri mu mboozi yaffe eyasoose. Naye ekyewuunyiza kubanga bwe baba nga ababaka tebalina makulu, ekyewuunyisa ate tasobola kubeera ng'akikkiriza kubanga ate akyetaaga mu bintu kati ng'okwamendinga UPDF Act yeetaaga numbers. Okitegeera, yeetaaga numbers awo kwegamba bw'oba okitunuulira bw'otyo mu ngeri y'okukitegeera mu butuufu bwakyo nti waliwo ekintu ekibikkirire gwe kye batayagala olabe oba otegeere. Bo bashuga coatings, okiraba, bashuga coatingseeko ekintu kyabwe so nga ate ekituufu kiri nti bo bennyini be beetaaga ababaka ba parliament abangi era be baleetedde parliament okubeeramu ababaka abangi ennyo. Kati ono Honorable Geoffrey Feta ye ng'agamba nti okusinziira ku current legislature agamba eri too large, nene nnyo ate nga eri ineffective, terina kyegasa. Ababaka bangi nnyo babeera mu parliament kwegamba nga tebalina kye basobola kwogera nga nebye boogera tebabitegeera mu parliament. Oluzungu lwafuuse oluzungu. Naye nga General Museveni yagamba mumuweereze abebaka obwebasi. Naye nga tajjukira nti bano abava mu parliament nga tategedde na kye bateesezzaako. Asasulwa ssente nnyingi nnyo mu musaala ne allowances. Kwegamba ate nga tukimanyi bulungi nti waliwo sectors ezimu ezeetaaga ssente ennyingi ennyo, nti abo oyinza okwesanga nga representation yaabwe eri ineffective, in fact nga erina less than 25% okusinziira ku Geoffrey Feta ng'atunnyonnyola nti tebalina mugaso mu parliament. Gwe balaba bulabya ababaka abasukka mu 5 mu parliament, abasukka mu 5 naye tebagasa. Naye ekyewuunyisa nti Museveni kennyini tukimanyi nti mu Western Uganda eriyo si bantu bangi nnyo okusinga eno ba mu Central. Naye ojja genda okulaba nti abantu abakiikirirwa nti kumpi buli kyalo kirina kikiikirira ekireetera omuwendo gw'ababaka okubeera omungi ennyo. Omuwendo gw'ababaka abali mu Western Uganda gusinga omuwendo ogw'ababaka ng'ogasse Buganda, Eastern, Northern, ng'ogasse regions ezo. Omuwendo guli ogw'abali gukola ki? Gusinga ogw'abano obungi. So nga ate eno ojja genda okwesanga nti nga mu Kampala mwali bwaddemu ababaka bangi nnyo kubanga we Kampala kumpi buli kyalo kiriko abantu bangi nnyo. E Kampala buli kyalo kiriko ababaka bangi nnyo, abantu bangi nnyo, naye ate ababakiikirira batono. Kwegamba baayagala banafuye eno bafune bannaabwe eri banaasobola okubeera nga boogera olulimi lumu era ne bateesa nga kye babagamba kyekyo era nga beerimbise mu kye bayita bakati wano Uganda. Era still tetujja kulema kwogera ku ethnicity. Newankubadde nga bakipoyisinga bo ne bakiyita mu different versions nekisobola okubeera nga kikukonfusinga. Naye tugendera ku njogera ya Muhoozi ng'akulaga nti katugeze ng'ekko ng'agenda kulwanirira simanya bahima banne, okiraba. Kwegamba bo ekyo bakyogera kaati era ne bakulaga nti nno balina engeri gye beeyawula ku the rest of Uganda. Naye ate Western Uganda ekozeseddwa abantu ab'olubatu nabo bennyini bagezaako okyejjako tebannange we are not part naye just abantu ab'olubatu be bafuna naye ng'akakoto kali nti bagenda okubafuna abantu abo ab'olubatu ng'era bano babakkiririzaamu be babaka baabwe awo. Kati bwe batemaatemamu constituencies kitegeeza nti NRM esobola okukola byonna byekola eyo n'evaayo ng'erina obuwanguzi bunene nnyo ekigireetera okuba ng'erina ababaka bangi mu parliament. Naye ekyo Museveni
akikkiriza ne kibaawo ababaka ne babeera bangi nnyo okuva mu Eastern Uganda naye ate wano n'akutegeeza nga mu kitundu kyaffe ekyasoose oba wakiwuliriza n'akutegeeza nti ababaka tebagasa ate okulonda tekugasa ababaka lw'ensonga nti waliwo ensonga ez'okutunulwamu ennyo kaakati nga security y'eggwanga ne development. Kati development eneebaawo etya ng'ate ssente z'omusolo zigenda kukusasula ababaka abangi ennyo baminisita abangi ennyo kabineeti ejjudde abaministers bayitirivu bali mu 4+ n'ensi endala zitusekerera. Kwegamba olaba ti Museveni bw'aba ayogera by'ayogera nga alambika ensonga ze zirimu okwebuzaabuza kungi nnyo era gwe munnange gw'owenduulu nti buli kyayogera okube mu ngalo togenda kuzitegeera era tulizitegeera naye nze nkunnyonnyodde nti ebyo byonna byonna biraba tebikola ki tebigatta ngera mu kitundu kyaffe ekyasoose nti ayogera ku kubeera nti nno tagenda kuva mu ntebe okoleka mpozi ng'ebizibu bya Africa biweddewo naye ate kennyini yatutegeeza natuga nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza era ng'okulemera mu buyinza Museveni asenye enkulaakulana ya Uganda okukozesa n'okutwala obulamu bw'abangi aleeseewo imbalansi baleeseewo obusosoze mu mawanga g'olaba muhoozi okwogera ebyo Gashumba abyogera tebabyogera nansobi kubanga bonna batambulira bamu birds of the same feathers. Kale kati munnange kiri gy'oli nze Uganda at large mbangezaako just kutwawulira yawuliramu ebijanjaalo ebiramu ne tujjamu kawuukumi na buli obunyaala ne tubujjamu osobole okubeera ng'otegeera kulinga kusootinga bigambo kubanga information omukulembeze oba omufuzi yenna ajja n'ayogera by'ayogera naye abo bokka abasobola okukola kye bata scrutiny be basobola okubeera nga balondayo kagambo ku kagambo ne bategeera abadde ategeeza ki era kituufu oba si kituufu yeekubajje oba alimba naye nga bwe tuli mu kintu ekiri awo kye tutategeera era kye baatuyingizaamu abamu ku bo ne bakiwagira abalala ne babeera awo nga bagamba naye nga njagala okubabuulira nti bino byonna byetaaga okutunuulira n'eriiso ejjogi okusobola okulambika obulungi ebiseera by'omu Uganda eby'omu maaso kubanga eno y'entandikwa oba entandikwa yaliwo dde ensobi ezaakolebwa zisobola okugololwa kati generation ezinaddako zijja kuba tezikyasobola kugolola ensobi obwakabaka buyinza okuba bwatandikibwawo dda nga babugunjawo nga famire ya Museveni kati yekola ki yefuga Uganda nga bagezako kubeera nga bakikola nabategeeza ne baga nti omuntu omu yatadde comment ku mboozi emu gye nakola ey'Ekongo n'agamba nti talabanga bantu basiru nga Bakongo na Bannayuganda kati ninti sigalawo nga byensobedde ngamba nti tebasobola kwerwanako bo bali awo bubeezi bwe batyo ndowooza okiraba sigenda kusukka nnyo wano kubanga saagala kuwanvuya nnyo mboozi newankubadde ewanvu ye tusikala ate mu mboozi zaffe wano ku Uganda at large endala enfofoolo akuume